battayo omuntu omu. Basajja mivule wuuno aleese Bwiino. Ayagala ensi yonna etegeere. Wuuno Dr. Kizza Besigye naye atabukidde omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ki? Bo abayindi bakyagenda mu maaso n'okuwakanya ebigambibwa mbu omusirikale eyakuba munnaabwe yali mulalu. Skin ne Bwiino nabo mbakuleetedde byonna n'agasingakaawo nga kuleetedde wekumire bwekumizi kujjika media otambule n'okumanya. Munnange oluvannyuma lw'okuttibwa kw'omuyindi abayindi bangi mu ggwanga bavuddeyo ne bawakanya ebigambibwa nti omusirikale ono eyafulumya amasasi okuba munnaabwe yaliko ekikyamu ku mutwe era naawe beewulirireko. Olwange kirabika musajja si mulalu. As a community, we are now condemning, but I feel that, and I apologize also, that in the past when things like this has happened to other communities in Uganda, to Ugandans, and we do sympathize, but have never condemned it. Of course, awo be bamu ku bayindi munnange abavuddeyo ne boogera maloboozi gaabwe nga bagamba wano waliwo obutali bwenkanya, nga bagamba nedda oyo teyali mulalu, naawe obeewuliriddeko. Naye nga bulijjo ntera bagamba nti poliisi ebiseera ebisinga yeba ne final word era ekyagenda mu maaso n'okuba nga ekyanoonyereza. Ye omusirikale oyo yamaze dda okuba nga ate akwatibwa era wenjogerera ali mabega wa mitayimbwa. Wetweyongerayo maaso basajja mivule tumutegeera bulungi musajja mukulu oyo. Ono nno avuddeyo naleeta Bwiino nayogera abantu bateebereza okuba nga ate bano be baleese obuzibu mu ggwanga. Naawe mwewulirireko. Struggle eno egenda kubeera nga battayo omuntu omu ne bawayiriza President Museveni, ne battayo owookubiri ne bawayiriza President Museveni. Abaganda banyiige bakyawe Museveni nga bwe bakyawa Obote. Oyo nno ye mukulu basajja mivule. Jjukira ono ssaawa zino ayina security emukuuma era ono yamuweebwa omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeekubira omulanga nti tali seefu. Waliwo abamukubira obusimu bamukangakanga ate nga si yono yekka, n'abalala bangi nga mwe muli Bajjo naye yagenda dda ku poliisi n'akola statement ye nti afuna obusimu obumukangakanga. Waliyo ne musajja mukulu Frank Gashumba, oyo naye agwa mu ttuluba lyerimu naye nga ensonga zonna zeetololera ku lisiti yafuuka lisiti. Ebyo byonna nga tubitadde ku bbali. Ye omukulu John Black ono yagudde bwenyi ne muyimbi munne amanyiddwa nga King Lion era nga bano we batandika okuyimba oyinza olowooza balongo, amaloboozi bagafaananyiza ddala. Kati nno King Lion ono yavuddeyo n'agamba John Black yabba oluyimba lwe n'alukola kyokka nga takimanyi. Luno nno oluyimba lumanyiddwa nga Singa era nga John Black yakamala okuba nga ate alufulumya n'omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine era nga wobalaba awo nga bali masanyu gaabwe batambula nga wekiri bulijjo nti omuyimbi omusajja wakola oluyimba n'omuyimbi omukyala bateekawo embeera mwanatu ne bapanga abali mu mukwano okusobola otambuza oluyimba olwo. Wabula okusinziira ku John Black ono avuddeyo n'ategeeza King Lion n'amugamba yeebereremu kubanga ye ayina ennyimba nkuyanja era ziri mu studio. Ate ekirala King Lion kyalina okumanya nti John Black oluyimba luno yali yalulikodinga dda mu mwaka ogwa 2020. Kitegeeza luno luyimba lukadde. Omanyi abayimbi afulumya oluyimba nga lulinga olupya wabula nga yalulikodinga dda. Era wano John Black agenze maaso n'atutegeeza nti King Lion anoonya cheap popularity, anoonya linnya, y'ensonga lwaki yeesiba ku luyimba lwe. G'amazima kyenyinza okugamba akayimba kalungi nnyo, kayimba kasufu, gwatanaba kubanga okawulirako osobola okanoonyako. John Black ate ng'ali ne Lydia Jasmine, okitegeera eba kolabo y'amaanyi nnyo nno ddala. Incidents zino si gwe gusoose okubaawo. Tulabye abayimbi abanene nga babba ennyimba z'abayimbi abato olw'ensonga omuyimbi omuto aba talina ssente zitambuza luyimba olwo na ssente zijja luyimba olwo mu studio. So abayimbi bano abanene bakozesa omukisa ogwo nga bazisanzeeyo mwanatu ne bazibba. Nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire. Butereevu we tweyongerayo nkuleetedde mwana mulenzi Skin.
ennaku zino Alien Skin tava mu struggle era poliisi etera omuyigayigaawo nemukwatakwata. Kati nnono ajjeeyo ensonga ye lwaki tanaba kubanga asisinkana Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira Alien Skin mu interviews ezisinga agamba Bobi Wine mwanatu ye idol we, gwe muntu gwe yeegomba, ye muntu gwazze akula era amuwadde essuubi n'akola ebyo byonna by'akola. Era waliwo interview emu gye yavaayo n'ategeeza nti kale wekiba kyetaagisa kuba Bobi Wine w'enkya nja mubeera. Ebyo bigambo bya Alien Skin. Wanono atunnyonnyodde n'atugamba nti ensonga lwaki tannaba kuba nga te asinkana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga essaawa tennatuuka, Mukama tannaba kubanga ayagala, naye nga essaawa yonna ekyo kijja kubaawo. Ono nno atamumanyi amanya ge amatuufu amanyiddwa nga Patrick Mulwana. Jjukira Bobi Wine yavaayo mu kamera n'awaana ono nga wakola music omulungi era agende maaso. Kino nno kyamwongeramu essuubi n'agamba nti olaba Kyagulanyi Ssentamu amumanyi, awo nno kakolere ddala n'amaanyi. Kakati mmwe abamwekiika mu maaso mmwe mumanyi. Era oluvannyuma lw'omukyala Martha Mukisa n'avayo n'astaginga concert, ono Alien Skin agenze maaso n'ategeeza eggwanga nti essaawa yonna agenda kuba nga ate naye abakubamu Nkwakyo Festival. Jjukira Nkwakyo Festival eno agamba mwanatu naye egenda kuba nga ate emuyamba ogenda mu records, kubanga naye si ye muyimbi ali awo gwogamba nti aludde mu industry, naye singa ajuza concert eno oba festival eno mwanatu agenda kuba nga akoze record. Era agamba tatidde nti olaba ne Martha Mukisa yakikoze ate olwo ye. Jjukira ono wenjogerera essaawa zino alina ennyimba mwanatu eziwerako era nga muno mwe muli Private Part, Sitya Danger kw'ossa ne Twayiseeko dda, era nga luno ennaku zino lukikubira ddala n'endala nnyingi zonna zatannata, era nga agamba zino zonna ajja zibakuba mu Nkwakyo Festival. Era ono yalangiridde officially n'agamba nti sisaaga concert done, kitegeeza festival eddako ye ya Alien Skin emanyiddwa nga Nkwakyo Festival. Of course fe tujja kubeerawo nga tulinda nga tulaba record nga zimenyebwa, ebyo nno nga tubitadde ku bbali. Ye omututumufu oba omuzanyi wa firimu, omukwasi wa firimu ate nga director, ono nga screen producer omukulu Lukman Ali, ono avuddeyo mwanatu n'akubamu ebituli nomination ya Eddie Kenzo mu Caribbean Afro Music Awards. Era ono ng'agamba awo nkyalinamu akabuuzabuuza. Jjukira nti omuyimbi Eddie Kenzo yaddamu oluyimba lwa Born in Africa, era abantu bangi ne bavaayo ne bamugamba mbutuufu oluyimba aluzeemu bubi, wabula ono yagenda maaso n'akola video ensufu ddala, era abantu bamuwaana ne bamugamba weebale kuba nga ate oteekamu ssente muganda wange. Naye tukimanyi Eddie Kenzo ye wekituuka ku nsonga ya video ono yakikwasaganya kyasinga ku bayimbi banne. That's why bamugamba tamanyi kuyimba naye ate alina blessings. Era abantu bavaayo ne bagamba nti Eddie Kenzo ayinza okubeera te nominated mu awards ezimu ku video eno, era ebirooto byatuukirira ono ne bamugamba nti anominatingiddwa mu Caribbean Afro Music Awards. Era wano Lukman Ali agenze maaso n'ategeeza nti ebiseera ebisinga kimuswaza okubanga awangula awards zino olw'ensonga oluusi zibamu obutali bwenkanya, kubanga bano ebiseera ebisinga tebakonsidalinga nnyo quality ya luyimba oba quality ya video, balina bye bagatagata ate ne bisobozesa omuntu yenna okuwangula. Kino nno ne kitujjukiza statement y'omukulu Eipas. Lukman Ali agenze maaso n'ategeeza eggwanga ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti Eipas yakola statement egamba nti Eddie Kenzo abeera nominated mu awards ezisinga olw'ensonga ono akola n'amaanyi nnyo okweregistalinga mu awards ezo nga nomini, era that's why ebiseera ebisinga bamunominatinga. Awo nno ba Big Eye we baviirayo ne babuuza Eddie Kenzo waayo kikola otya, wabula ng'ono tabawa kakodyo kakozesa. Era tulabye ebiseera bingi nga Big Eye avaayo n'alumba Eddie Kenzo kw'ossa omukulu Tip Swiss nga bamugamba is a selfish man, tayagaliza lwa nsonga ezo weezityo. Butereevu
but I think Eddie Kenzo is one of the musician I know kubeera appreciated. Ateekamu ekyo ekyetaagisa. Omuyimbi atateekamu luyimba sente era talufunamu. Ebiseera ebisinga tofunamu. Olina oteekamu osobole okufuna. Butereevu nno awo ne nkwebaza gwe mukwano gwange eyeekumira kugika media nti okola kyamaanyi nnyo. Genda maaso subscribing, liking, ogendeko ne mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Mbagaliza ebisinga, Mukama Katonda abankuumire, mweraba.